grenade njagala otegere. Oli blessed child of God. Oli blessed child of God. Bro, grenade ne woli, you are not there by mistake. Banante bakumalanga mwamanyi bro. Tebagezanga ne bagato sobola babajja ku internet ne bakuteka ko comment embi ne DJ Ejazi balabenga za bana Uganda bano. What is your people? Bonze nkubulira babasajja batwewunye emitima gyaffe Bro, people are really wicked. Yes, Davido. Grenade twali babiri nyamba. Omanyi olumu tweyogereza kwa abasajja ne bagana Davido akyamujikira. We were together. Davido n'abuuza, wow, why do Ugandan people have hate for each other? Kubanga yakusembeza nakutuza nakuwanika ne balabanga akuwanise ne bavuma. Nawanika nze ne balanga mpatise ne bavuma. Nogamba Davido yekanga ne yewunya ye yali amanyimbo bwagenda tupostinga bagenda okutuvimbiza bagambe bana Uganda banaffe mama nyabo bavuma ffe. By the way, papa ebintu ebibeerawo sometimes nze ngaza just thank God kuba nze kyemanyi nze industry ya Uganda heti genda zenga ate sina kyenkoze. It's unbelievable. Sometimes I be there no breaking it down and you see yourself crying. No gana ina kola chi ostege wallahi no ending up ngo kati natuka wono okulowooza nenga mbubannete ostegera like sometimes chansuka ko sometime back and Uganda nenywa nenkaba neka ya musene ngamba but why ostegera so gwe Grenade nakusanganga ku street boy nina abantu amwe ebiseera ebyo nga baali mu mamotoka nga tebakutwala nako nga nabasanga lwagula emmotoka yeesooka nga bakwogerera bubi nga ate nabo bakyalina n'emmotoka essaawa eyo ng'emmotoka zaabwe ze baalina zaali zisiŋŋane gye walimu. Bro, ebintu ebimu bikuluma n'oweezinga bw'oti n'ogamba kati bano abantu kasita bannayuganda bannange kanfe nabo gye tunaakoma. Grenade kiba ekyo bana omutima nolaba kati kanfe nabo. Era wama bad boy wange nze nkubuulira, you are talented, you are destined for greatness, you are young, you are handsome. Challenges zonna z'ofeesinga ezimu banno bennyini be bazikutuusizaamu naye singa baakwagala ekisingako awo singa watuukayo Grenade obadde otubadde ne David abo tutandise nabo nga obalaba awo nga kisoboka maanyi gonna ge twalina govuuka bennyini be bagatutemyeko mpola bo bayiga kukakanya tosimba mukono ng'olya emmere tofu waluwa ng'oli mu nnyumba naye kati anko pije nazuula Kenazuula abantu tebatusobola. Kenazudde kalenze. Cause they singa ebigambo byabwe byali bikola. Singa ankopi yo nowhere, to be honest. Cause walai. Nowhere. But nera tetulina bijambo kubikuba tuyimba bulungi banyumiddwa. The more they talk, the more we win. The more they talk, the more we win. Omuntu akwetinga ate nga akyayogera ku ggwe. So God is the greatest. That's what I know now, and nze ndi muyimbi Grenade muyimbi munnange asides okuba nti tuli family nali ne Davido okuva lwe yalandinga e Uganda paka lwe yagenda ngayimba ekigambo kimu afazaali nkuloga nze nkuloga buli dakiika naye Grenade olwali okufuluma Serena ng'alina abamulinze edde omugamba nti toli wakabi toli ngaba silwana naye bro Palaso nina kanonja kugamba bana abantu I remember the first time Davido came to Uganda 9 years ago kuba akafananyi kenina na yako najira na kameme you made me meet that guy. I remember even the picture ekifananyi ekyo my first picture with him. It's Palaso who took me to Davido. Then for my first picture with him. Ate na kwagala. Ate na njagala nnyo.
bobaloza basobola zibira riziki bro you are blessed man Mpaka era togwamu essuubi ate grenade totyanga ekintu katonda ng'akikyusa katonda bw'aba akyusa ensozi zeekuuta ne zimogoka totyanga ebimogoka bro katonda akulemeseze wakoleme kufiira mu kkubo katonda akumenya okugulu okubadde kugenda okutambuza ogende wogenda ofiira gwe n'ogamba katonda naye nze wanneerabira omenye n'okugulu kumbe yalina blood katonda waba akola shift ze totyanga katonda akulaba ng'olina wooli bwoti oyagala vaawo nakwatirawo n'ogane katonda ze wansiba wano n'alyoka akublessinga beyond abalala byonna bye baali balowooza nti blood Uganda y'emu ku nsi esinga okuvaamu abantu abava mu kyalo abatuuka ne batandika okulowooza nti abalala tebasobola kuva mu kyalo naye ng'ate ye yennyini ke kabonero akalabirwako nti omuntu asobola okuva mu kyalo. Yes. You hear me? Bro, real shit. Nze ngenda kwogera real talk paka lwenfa kubanga nasalawo afadhali nfiira ku magulu gange dhani okubeerawo nga ndi mulamu ku mavivi gange sigenda kubeerawo ku mavivi gange awo munzitire ku magulu gange naye nga nfiiridde ku mazima boy grenade kankubulira ekintu kimu Akon omuyimbi omumerica bwe yali abaluka ekyasinga omutwagaza n'okurelatinga naye byali ebintu bisatu ekisooka yali mufirika ekyokubiri yali ayimba ku ghetto message ekyokusatu yali mboozi we ey'okusibwa kati mu Uganda wano we wali abantu abakyagirega bannaabwe olw'emboozi yaabwe gye bayitamu ey'ennaku ng'ate yemeekinga abalala totyanga okunyumya emboozi yo grenade emboozi yo yekwawula ku balala ffenna tuli basajja naye ekikuweesa musajja munne ekitiibwa kyekyo kyayitamu gy'otabeera omusanze yalidde ng'ate mulamu omanyi kyayitamu omanyi byalya gosobola okulya byendya tekisoboka okiraba kati musajja muno ino mu akatibwa bw'obanga wamulaba omwaka ogwedde n'omusanga n'omulala n'ogamba nti omusajja munnange bambi simanyi byayitamu grenade oyimiriranga mu maaso n'obabuulira nti nayita mu katuli ka mpiso nayitawo awatayitika omuntu n'akwawula ku banne n'amanya nti oyo ayina emboozi ye mwana tebakutiisanga okubuulira abantu emboozi yo your story is who you fucking are. I am proud of who I am. Bansiba emyaka 3 bansiba kakomo bamenya amavivi naye nga yimiriddeko kati bansuza bangoba banvuma buli kimu bangamba sijja sobola nasobola bye nali njagala nabimalayo buli kye nali njagala nakikola kati ndi ku bye neetaaga kukuza bannakato muwala wange funa kusoma kufuna mulimu mutabani wange kuzanya sports wabe happy mikwano gyange kuba happy grenade nampuliza ndi mulamu creed icon mubongako kyekyo ndi ku bye neetaaga nava ku bye njagala okutegeeza bannayuganda bonna ababali awo abamanyira mbo simanya kino simanya yagwa simanya kasasiro wa moyena buli kye nali njagala nakituukako sikyali ku bye njagala nabimala byonna buli nsi gye nayagala ogendamu nagigendamu buli awadi gye nayagala okuteeka mu nyumba nagiteekamu buli gye njagadde okusula nsuzeyo ebisaawe mbikubye ne bandeekanira abakazi abalungi mbadde nabo n'ababi emikwano ngirabye emmotoka ennungi nzituddemu wotere ebyo bye nali njagala kati ndi ku bye neetaaga mama wange emyaka mwali ndi mu nsi etali mu insurance asobola olwala nga ambulance weeri nakato nsobola omusomesa na graduate nga university nesimu ndatabeeramu ku abo bensanga besimbye ku kubo wasu asobola dinari asobola okugatta atya ku nsi eno nga mugondereza natayita muliro gwe nayitamu ebyo bye neetaaga tebiriiko kuba nti nno simanya ngende simanya kati nzire ku byenjagala nabimala ndi ku bye neetaaga kyova olaba bro mulo naye nga njogedde nnyo kansirikeko grenade wange kwagala nnyo mwana mpulira nga olumwe mpulira nga njagala baluka nga nfa n'ensinga ng'olina okuyigiriza abantu bategeere munno ye first connection. The more people you know, the more money you can make, the more problems you can get. Your network is your net worth. Yeah. What do you mean? Kati ate abantu mwana but tujja babuulira mpola mbina ebintu ga waliwo ngambye olimba luno olimi lwe tulimu talutegera lwa mwoyo
Na Uganda. Aja kuba na Nayenga Uncle kusani. Gulunedo onyirira nnyo mukwano. Onyirira nnyo. Uganda bwe kusiima Joelia. Era Joelia. Lwaki tutera akayimba kubanga Uncle P naye Ebyenda by'embirabye. kintu kikyaliko kyali mukola. kubanga nenga all in all Joelia agenda kusupportingayo. Amina tata. Gulunedo official. Nyanza ni Gulunedo. Nyanza ni Muslimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uncle P okimanyi Gulunedo Muslimu. Mwana. Mashallah. Lwakuba Kafeero taata wange bangambye yali tayagala Busiraamu. Mwami Balamu nayogerako naye ku nsonga zo manyi nkulumirirwa naddala nkulabye olina ky'ogamba. Kituufu yakuzaala. Kati ningamba Mwami Balamu n'agamba ayagala okomewo obwo n'abatoyi bikulemye n'okudda mangu okole DNA omugamba ng'akuyambako.